بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ampuliriza nkujjukiza okwebazanga Allah ebirungi bingi byatukolera so n'okumutenderezanga ye yatandikawo ensi eno n'agiwangaza ebbanga nga tannaleetako muntu kiseera kyeyagala nga kiyiseewo n'aleeta omuntu ng'amutegekedde byonna ebitegeeza obulamu bwe byonna. Bangi tutendereza bayivu mbu olw'okuzuula oba okuvumbula bye bavumbula. Gwe tolaba abaana ba primary bwe bakalaatira kwani yazuula Nairo oyinza okuva mu kyomusanvu nga tomumanyi eyazuula neyatandika essira tuliteeke kuyazuula. Enjawulo esooka wakati w'abasiraamu n'abatali kutegeera nnyini nsi eno kagitandika. Oweekitiibwa Allah ye yatandikawo amazzi n'atandikawo empewo ebbugumu omuntu nga gwe yasookerako Allah mbyewuunyisa bya Allah yamutonda amujja mu ttaka. Allahu akbar. Nga bw'omubumbulula takunkumuka ttaka. Ffe n'ebizimbe eky'omusenyu bw'okikoonakoona kitonnya musenyu, eky'ettaka nakyo era kikunkumuka ttaka. Oweekitiibwa Allah Adamu alayhi salaam yamutonda amujja mu ttaka nga bw'omufunyaafunya bw'omusunaasuna takunkumuka ttaka. Mu kulaga nti ye byonna, Allahu akbar, mukyala wa Adamu alayhi salaam ate Allah n'amujja mu lubiriizi okulaga nti yasigazza obusobozi obukola kyonna ky'ayagadde. Ekyo nga kiringa ekyali tekijja tumala. Nze naawe si lubiriizi. falyanzuri l-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiqin Allahumma yakhruju min bayni sulbi wattaraibi. Muntu jakujja janzija Allah atuwadde obudde tuvuddeyo tufumiitirize wetunulire n'ekiwago kyo bwahaaji bwo mbu ne bw'olabanga obugagga bwo ozeeyo olutambi kuwa Allah gye yakujja. Oba oli awo kinaakukkakkanya ebiwaawaatiro ebibadde bivudde ku byenfuna, kinaakukkakkanya ebiwaawaatiro ebibadde bivudde ku bitiibwa, okkirize nti yonna gy'ali ntuusa Allah yanzija mu mazzi. Nabo kutampuliriza Allah asaana okutendanga emirundi gyo gyonna obulamu bwo bwonna
bweweekenneenya amazzi Allah mwajja omuntu toyinza kulabamu muntu. Owekitiibwa Allah n'ategeka buli kyakulya, buli kye yatonda Allah yakitegekera buli kyakulya. Allahu akbar. Wakitiibwa Allah n'amanya nti obulamu bwo bujja kwetaaga ensujju era weeri, obulamu bwo buneetaaganga ffene era waali, ekikajjo kisaana era weekiri, n'akanaanansi tekajja muyisa nako weekali. Allahu akbar. Kyataategeka ki? Bana tubiryenga nga tubirira ku bulaadi. Imamu susanga ekikajjo ng'oli ku bulaadi bwo oga nti subhanallah, yayawukana Allah. Ng'oli ku kikajjo okwata ennaanansi nga boga nti alhamdulillah. Omutuufu w'okusooka ng'okutenda ebbanga lyonna Allah. Tunulira enteekateeka y'ennaanansi, oddeyo mu ttaka Allah mwagijja, kwasaganya ekinaanansi ekisalwako ekisimbwa n'ettaka omukisimbwa. Waliyo ekkolero lyonna lye tuyinza okugattamu ettaka n'ekinaanansi ne tufulumya naanansi. Tutendereze nga owekitiibwa Allah. Ebigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar n'ebyo bifaanana bikumirenga ku lulimi lwo, bya makulu nnyo 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 naddala ku wasiwasi wa shayitaani mu kutulaga edduniya nga bwe bwetaavu bwaffe. Okusaasira n'emirembe ebbanga lyonna tusabenga Allah bisse ku mubaka we sallallahu alaihi wasallam. Kwali kwerekereza, bwali bumalirivu, kwali kwewaayo. Mwanange ebituuti bino tebituulikako, n'oyogera amazima okuva January paka December. Bangi bwe tugogeredde ekiseera tugakooye, ng'olaba obw'amazima bwe duniya temuli. Duniya nejjeeba wabbali awo amazima n'ogawummuza. Bangi ne tusuubira nti tunaagaddira, oluusi embeera ne tutagaddira. Nabo gutyo sallallahu alaihi wasallam osaana ebbanga lyonna okulajaniranga Allah amusseeko okusaasira n'emirembe kwe yayisiza Allah. Obusiraamu bwe tulimu olwaleero bwe tukakasa obukakasa nti Allah bw'ali tutwala nga kwe tuli, kwesiima na kujaganya na ssanyu ku yenna Allah gw'alijjulula nga musiraamu. Allahu akbar. Suratu Zukhrufi aya ya 32. Abantu mu kufuna obubaka bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyabayitirirako kanti Qur'ani eno kale obubaka buno yali asobola okutumayo malayika n'atatuma. Kati wekitiibwa Allah mu aya 32 agati ahum yaqsimuna rahmata rabbik, be balina obuyinza ku kusalawo ani Allah gw'anaatuma ani gw'ataatume. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, twateekateeka dda, twagabanyagabanya dda buli kyonna ekitegeeza obulamu eri buli kiramu. Obugagga bw'omugagga tobutunuuliranga ku kufaanana kwe na famire mwazaalwa. Obukulembeze bw'omukulembeze yamanyi Allah lwaki n'embeera yonna. So ne bano kyabayitirirako okubanga yalinga bwe yali afaanana nga Allah gw'alonze okuba omubaka we. Allah kwe kukakasa bo abaali bakifunyemu obuzibu. Naffe ab'olwaleero mu buwangazi bwaffe bwonna tebanga embeera ekuyitirirako. Bugagga bw'omugagga Allah, bukulembeze bw'omukulembeze Allah. Togambanga nti naye omukyalo oyo nga yali tasaana, omwami ono nga yali tasaana, sente nga zaali toteekangawo ensonga yonna. Owekitiibwa Allah yamanyi lwaki naddi. Ekyokubiri, tubeere batebenkevu bamativu ng'obulamu bwonna butegeke. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, yagabanya Allah, yateekateeka buli bulamu bwa buli kiramu. Mutima gukukke, teweeraliikirira, byonna bitegeke. Aketerekero karamalani gye tusaba owekitiibwa Allah atutuuseemu, atukozese na byonna ebikolwa abakkiriza, ate tumulajanire nnyo Allah
mu kubitukozesa kwe tusaba Allah w'ekitiibwa abikkirize. Ramadan bingi byetuteekwa okuwa obudde. Nabagamba nti sizoni abasuubuzi kaba kaseera keetaalo akadde ka Desemba nga n'akaseera era ketusemberedde eri abakola mu bikwatagana n'amasomero nabo bagenda mu keetalo. Tamwe agenda kutandika tunda ebitabo kimanyi ow'ennoni okimanyi n'ebirala. Kati mu Busiraamu Allah yateekateeka ebintu byonna nga tebyenkana. Ku kitonde ekikyala Allah n'akisukkulumya ate ekisajja n'akisukkulumya ku kikyala. Ku muntu yenna Allah n'amuteekako oludda olwa ddyo ku lwa kkono. N'embeera zonna Allah n'ajja nga zisukkulumya. Emyezi gyonna tegyenkana, emyaka gyonna tegyenkana, ennaku zonna tezienkana, na buli mbeera nabwo gutyo yembeera Allah mwe yasukkulumiza Ramadani ku myezi egisigadde. Obusukkulumu bwa Ramadani kuteekayo ku birowoozo kuyo. Okusooka okunoonya esukkuluma etya era nkozesezza nti obusukkulumu bwayo okufunamu. Sekagamba nti mulahadhatun wa tanbihatun ala akhta'i ba'd as-sa'imin wal qa'imina fi shahri Ramadan. Katono nnyo kukonerako okuzuukusa ku nsobi ezikolwa abasiibi n'abasazi ba taraweehe mu kisiibo. Bangi mbasiiba la natabayyan titufayo kutegeera na kunnyonnyoka ahkama siyami mateeka gafuga musiibi. Wa ala man yajib n'okusiba kwa kakatakwani ndowooza oyo twamukoonako omulundi ogwaggwa. Wa shuruutu sihatihi n'obukwakkulizo obutuusisa okusiiba. Wa man yubahu lahu alfitr n'ani akkirizibwa obutasiiba oba okulya mu kisiibo. Wa ma hiya adabu saimi na mpisa ki omusibiza asaana okweyisaamu. Wa ma hiya al ashya allati tufsidu siyam na biki ebyonona okusiiba. Ampuliriza okusiba Allah yakulalika kubakkiriza nga bwe twakikonako. Bana balla twaddeyo akaseera tujja kujja tukinyikiza ekyobukkiriza. Kaseera kali tekannatuuka okusinziira ku nsomesa yaffe. Mpola mpola obukkiriza tujja kubukwatako mpola mpola insha Allah. Nkulambira nga bwe neeramira okwesunga okusiiba n'obwomu bw'okulajanira Allah kutuuse mu Ramadhan. Mutegeze Allah nti nsaba Allah w'ekitiibwa ntuuse mu Ramadhan mu dduwaazo. Bangi ekyo mu dduwaazo ffe tekiriimu. Omaze okusaala wonna w'oba oli Allah mutegeze nti w'ekitiibwa Allah nyina obwetaavu ku mirimu gyo nsaba ontuuse mu Ramadhan ate onsobozesa okukola byonna ebikolwa abaddu bo abalungi ate nsaba Allah w'ekitiibwa byonna by'ononkozesa obikkirize. Munsobize tutera okukola mu Ramadhan. كثير من الناس مقصر في معرفة هذه الأحكام لذا تراهم يقعون في أخطاء كثيرة منها. بانجي تتوافى يكتغيرا mateeka gafuga kusiiba nabo gutyo okusiba kutuuka ne tukola ensobi nyingi. Esooka adam ma'rifat ahkami siyami obutamanyira ddala mateeka gafuga kusiiba. Wa adam su'al anha n'obutatwala mutawana kubuuza tetumanyi ne tutatwala mutawana kubuuza mateeka gafuga kusiiba. So nga ekitiibwa Allah agamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bamba mwina kye mutamanyi mubuuze nga Allah baasitudde mu kumanya ku nsonga yonna. Munsobi eyokubiri istiqbalu hadhihi ash-shahri al-karim bil-laghwi wala bil-lahwi wal-la'bi badala min dhikrillah. Okwolekera omwezi gwa Ramadan ne tusigala mu mizannyo gye tubaddemu. Kankakone ku nnyina abavubuka b'entera okuyitakawo ku madaala ng'ekizibu kyabwe n'ensonga zaabwe n'essanyu lyabwe. Arsenal yasambyani, Maniyu yawanguddaani. Allahumma omwagizi wa Maniyu ndowooza twandibadde tugiwummuza oba mu Ramadhan. Okusooka noonya ofunamu ki yadde nga bangi okwagala kwaffe ku makirabu g'emipiira kwa nkizo ku kwagala kwaffe eddiini yaffe ng'okwagala kwaffe abasinga ku mipiira egyo twatwala omutawana okutegera byonna bikwata ku buli kirabu ya buli muwagizi wa Maniyu byonna bigikwatako abimanyi ng'owaase no ne bw'omujja mutulo ng'owa era ensobi zonna zetukola omuntu akumanya seeka omunna muliddeko eggulo muzikiti gwakunkumuse gwonna enseka
yaziraga nti maniyu simanyi maniyu bwe besamba Manchester buli muntu aga nti wulira nnono bangi oludda olwo tuli balungi nnyo maazalika nga tetwabisoma busomi maazalika nga si bya myaka 2 emabega wabula okiwabudde mu mwaka gumu kakirabu konna n'ofuuka hafizu ng'okayina mu mutwe okuvira ddala ku 11 abasooka mu kisaawe n'akatebe konna ng'okayina mu mutwe nojja muntu ku muntu n'omutaganjula emyaka gye bamuzaala mukyala we sente mbuze mwamugula ze mumusasula ze munaamutunda kati naku nekwata owe kasokoso okugula owe waffe eri mu kibwa okutunda ow'ejindi wewunye ng'obuvunaanyizibwa era akadde kompiira nga gusamba omuntu obwagazi bwabaako ajula kusamba muliraanyi ennaku ng'omupiira bamuwangudde omutunuulya butunuzi omanya nti bambi wamaniyo babakubye ng'atunudde butunuzi emboozi yonna efa sanyu ne bwaddeekera bamanya nti kiki babakubye kwegawe embeera gy'oddiramu era nga byonna ampuliriza akadde karamallani bino twandibiwummuzza oba oliawo n'okubiteera ddala tulina ramalani emu gye twasaala oba yali world cup allahumma emizikiti tarawe nga basiraamu bakunoonya bunoonya ampuliriza weekube mu mutima onoonye ekifo kya seno n'ekyamaniyo n'ekyobusiraamu bwo biri osooka obiwummuze ku ramalan ebikwatagana n'obusiraamu bwo bikwata ekifo ekisooka tuve mu byokuzannyirira tunyweze kutenderezanga allah abadde omutendereza omunafu mu bbanga lino erisoose mu ramalani yikiriza subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah n'ebyo bifaanana biyitirize ku lulimi lwo allah w'ekitiibwa mutima gwajja gusika mpolampola gukomyawo ku busiraamu obwannamaddala twolekera omwezi gwa ramalan bitawbati swadika n'okwenenyeza allah okw'amazima amazambi ogayina ogamanyi nga manyi eyali ayenzeeko ekyo kimanyi bangi twali tugenzeeko mu masabo tukimanyi bangi tulina bye tulina midaala wansi maduuka nga n'abamu tubirina mu waleti bino byenjogera tebiriko mwalimu n'atali atannagendayo leka kusubira nti abaagendayo lyali ssanyu oba bidduula nabagamba embeera allah aleeta ndeete nejje kkwatira ddala n'oleeta obuladi ne bigaana oba oliawo nga maamawo okuva mu kyalo allahu akbar mu maziga mukazi wattu ng'olabye mutabani wange tugenda kukola tutya najaga ti nadde ndeesa akantu kano nga baŋŋambye nti buno bwe bulamu mwoyita nga byonna byattotola byolimu kantu kano kakuteeka buteesi mitwetwe tewali buzibu oba omukyala akategedde oba takategedde jasika ezizika bwezizisi ampuliriza allah bwe tutaafeeyo nnyo kumutegeera saniyan nakumulajanira nnyo kutunyweza tetulina bunywerero eyali alumiddwa ku bwavu ddamu ojjukira embeera eyo ey'okutambuza ebigere okuva mu kibuga okuddayo eka nga nejjo dda beetaavu baakasente kootalina mukulu wange yafa allah yamugezesa n'obwavu ebbanga nanyiikirira okusaala bulaadi mbeera allah teyajanokulirawo olunaku lumu ava mu ishaa'i okonkoneka agenda okukuba kateni nga maama shamimu ali ku mmindi mitwe gyalinga 6 aduumuula ono yali ava mu ishaa'i neyeewaliriza n'amukuba oluyi mukyala muggaka abamu obudakiika yamuga nti sikunenya tomanyi lwaki kino nkikola mmanyi nti
nsobi yali yange butakunnyonnyola kyala mu kusangula amazzi gano nti ekinfuyise emmindi eno mbeera mwe tuli ewiiki gye mmaze nga ngifuuwa ye wiiki gye wakamala ku mirimu gy'okola kati era ke kaveera kati kokomawo nako kyenkakasa nti ndoza ne landiroodi twamusasuddeko ekitundu omukyala ku nkomerero y'ebigambo byambuuza nti tata Shamimu nange saagala ng'omuntu naye embeera mwe tuli ambuuza nti tata Shamimu ebintu mbireke siddamu gifuuwa eyali ava mu isha teyamuddamu nga kane gireke tekwogerekeka gisigaleko nakyo kinene era enkeera bwe yakomangawo yasanga nga aduumuula kati yagibikulangako katono n'agizaawo nadda ebweru ku bulaagibwa jatyamalirize ebigezo bijja leka kweyinula wenna atagendangako mu shiriki ate oba oliawo obutagendayo obutamanya ŋŋendayo kuba bangi twasubira nti anagenda mu shiriki asituka n'ateekako ekkooti ye n'alinnya omuntu yennyini asobola okukola shiriki nga talina ssabo lyonna lyagenzeemu nabwe gutyo twetaaga okuddayo okwerajaa okwezza obujja twekeberemu tewaliiwo ŋŋamba yali agenze mu shiriki nga yaga nti nze mpulira essanyu gye nsanyukira mba mpulira bulungi oluusi emirundi egisinga ebambeera ampuliriza omwezi gwe twolekedde Ramadan shaharu tauba mwezi gwa kwenenyeza Allah teekateeka amazambi go gamanyi abantu ebbanga lye twendedde nga n'akadde kano abasinga tukyali mbwenzi kino si kirumamu Allahu akbar imaamu omu mu kibuga wano Allahu akbar mu katale waakolera mwanange nga naye ayinawo akaweereza emmere imaamu era nga akatale basiraamu bakimanyi nti ako kantu ka imaamu la ilaha illallah tutuula mu mizikiti ng'omusiraamu ayinayo ekiweereza emmere kyamanyi wiikendi otunoonya nga tetuliiwo sande ng'empale gye tuli eyo empale nnyimpi ku byennyanja Allahu akbar mbakakasa Allah n'aba wakutujjayo bujja kutwoleka mu bantu n'aba walimu oyinza okukwata ku mumwa kati seka naye bulijjo bizibu naye ekintwala eno weemanyi neemanyi bali linsanu ala nafsihi basira omuntu yeetegeera bangi mbitulemeseza okulekako ebirevu bino abamu bwenzi kiwala muba nakyo ku mazzi nekijjaka ntieko kyamazima watewali mubi naye nze naye kale jjajjamu buno obuyitaayitamu buno kati mutima ekikazi owulirwa naawe era olutuuka mu saaluuni ng'ogamba kavubuka kali nti giragiramu obwo kuba kyaggambye ajja nabiwanganize bannange nkwagala siganye naye kale bino tebinkolera eno bashabbe nze bakale ate oba n'okutya lwakwagala nowulirira ddala nga muli ddala kyogeddala wewunye ng'ayogedde bw'atyo si mukyala wuwo weeka bangi obadde onyumye naye nze oba obupale obadde onyumye naye kale banayinza oba ogenda kukolota ekyamazima ng'owulira munda naawe empale wandizikendedda naye ate tazaagala era okukkakkana ng'empale bali insanu ala nafsihi basira weemanyi neemanyi twolekedde Ramadan ddayo eri owekitiibwa Allah mutegeeze kiwa kitiibwa Allah gwali bulwadde nalwala n'enkoma y'embeera ogimanyi Allah shaitaani we yampangulira shiriki ne mukola wakitiibwa Allah nsaba onsonyiwe obwenza mpuliriza mutegeeze Allah nti emirundi gye ekyamazima gye naakayenda sigijjukira wakitiibwa Allah nsaba onsonyiwe bangi mbulyaza amaanyi tubimanyi
mbusubuzi bwaffe nga awali ekituli wookwata mpale ejja kutuuka leka naawe sente zeezo ng'onyizeewo oti abakuliranye be bamanya nti amulina kamagi tasanga diriisa nga bw'onnyonnyola entuumu y'ebigambo gy'omanyidde ddala nti si ntuufu nga byonna byokakasa bye wasubudde obimanyi naye ddala eneewangaala eno jinni ozimanyi bwekuba kuwangaala ono munsi kyayina ono byoyogera byonna obimanyi werivaizinge ampuliriza twolekera omwezi gwa Ramadhan n'enniya ya tawuba okwetondera Allah n'okumwenenyeza biidhinillah benjajja bitutereereza wal inabatu ila Allah n'okweyongera okusembera eri ow'ekitiibwa Allah wa muhasabatu nnafsi fi kulli saghirin wa kabirin n'okwebalamu tuyimiridde tutya okutandika n'olwalira mpuliriza tandika okubala jamaa zo webuze subuhi nasadde jamaa bwe bayabadde jamaa takbira esooka yansanze ku layini ofunengamu okwennyamira mu mutima ng'osanze jamaa eyiseeko eraaka takbira esooka nga togisanze muzeeyi omu muwarabu ne mutabani we yali amuvuga amutwala ku masigidi ku ssaala najja amuyisa ku muzikiti bulijjo wasaalira amuga nti inshaallah tusalireko naawalala waliwo n'omuzikiti omulala inshaallah twanguyire tujja basanga muzeeyi najja asanga imaamu ng'amaze okuleeta takbira esooka muzeeyi omuzikiti yaguyingira ali maziga swala yonna yaggwako nga muzeeyi mwennyamivu muwooteevu mutabani we oluvannyuma lw'eswala ng'ewedde baddayo eka kyamubuuza muzeeyi ate kiki muzeeyi namuga nti mbadde neekumya etakbiira esooka eyo guno omwaka mbadde ntwala gwana nga takbiira esooka tempitako kyonkoze olwaleero nkoze bubi takbiira esooka ampuliriza weebaleemu jamaa funamu okunyolwa empiseeko twerekerezenga byonna ku nsonga y'obusiramu bwaffe oba oliawo lyekkubo lye tujja okuyitamu okweyongera okusembera eri ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'okwebalamu nyimiridde ntya mu kwebalamu kwaffe mpuliriza oddeyo otaganjule Qur'ani yo by'ogiinako bimanyi essura 10:14 tetulinamu abasinga tulinamu izaaja anekuluhu wallah sura zaffe Allahu akbar zaali sura zo mu Ramadhan ewedde omwaka mulamba nakati era ze zigenda okuba essura zo twebaleebalemu agiinaayinako abasinga tulina tiraawa tusomaasoma mu busomiisomi tulinde mu Ramadhan ojja tulaba wano mu mizikiti dhuhuri ewedde omusiraamu adde ebbali auzu billahi mina shaitaani rrajim Allahu akbar joni nga anajja mu masjidi mubuuze nti tuvuunuliremu awo alyoka akubuze nti nze olabye ndiseeka Allahu akbar omwaka ogwaggwa tewali seeka ku suratu nnaasi ne guno ampuliriza Qur'ani yakusoma nakwetegereza ensobi ey'okusatu abasinga ze tutera okukola mu Ramadhan yulahadu anna ba'da nnas kyegenderezebwa nga bangi mu bantu iza jaa Ramadhan bwesembera oba bwetuuka taabu twenenya waswallu ne tusaala waswamu ne tusiiba fa idha nqada bweggwako aadu ila tarki ssala tuddayo mu kuleka essala wa fi'la al-ma'asi ne tuddayo ku biwala byaffe biri amaasi amazambi ne tugaddamu fahaulai bisa alqawm abafaanana batyo kibiina kibi nnyo nsobi liannahum la yarifuna allaha illa fi Ramadhan nsobi yabwe butamanya Allah okujjako mwezi gwa Ramadhan ne beerabira nti owekitiibwa Allah ye mulezi w'emyezi egisigadde gyonna asigala waali ampuliriza byonna bye tuzze tukoonako bingi ne mu bbanga lyonna erisigadde tebikkirizibwa obwenzi leeta enniya ebuwummulo okutandika ne Ramadhan eno ajja ti bwe muba temuli bawowe please kyetaagisa ki ekyokuwoowebwa bangi ekikapu tukimanyidde ddala bulungi nti mama Hadija yali nali ndyawo bakiyita mu lulimi olukolaye nali ndyawo nga nsazeeko paka nakati abaana beebo 3 nga n'abamu abafumbe waffe si basiraamu bakamadi bangi ba Ismail ng'afumbeeka mangada
nga ba Khadija era nabo bwe bawerera ddala nga gyafumba gyoje. Allahu akbar walillahi alhamdu. Mukyala wo mumanyi owange mumanyi n'owo mumanyi tasaala obimanyi wabula wakkiriza mbu yakulema. Ekyemuyisamu byonna takulemangako kukufumba awo takulema. Ku nsonga zaffe ez'obufumbo tayinza kukulema wiiki, kukwoza tayinza kukulema, wabula eno mu kusaala nze namuvaako naleka n'omutunzi gatema balinziika naye. Allahu akbar. Tubamanyi twogerezeganye nabo mu lulimi lulungi. Abatali bawowe please omukyala mwawukane bwowulira toli mwetegefu wa kumuwasa sharan bwe tojja muwasa mateeka ga busiraamu mute taniyan ye atali musiraamu tubalina eka musiraamu gwemaliriza naye mukyala gwe yalina eka si musiraamu musaaze mulungi empale ziri waggulu n'ekirevu kwekiri ng'afumba eka Jennifer lumokumizi gwe baba banyumya ne bakyala bane ngati naye ng'oggyeko olugezigezi abasiraamu bano bwe bali embizi asobola okumanya abutuka alwala nga beesonda mwawuka ssente nga bakawamu ka musiraamu ng'atemya waafu ya mbizi yagisibira ku kyaggulu. Allahu akbar. Seka Muhammad mukwano gwange neiba wahabwe. Allahu akbar. Musiramu okoma wewe amaze okusala ishai agenze okunaaba na buli watambula eri abali mumadiriza kandi agenze kunaaba akomyewo era ku makyava yakava mu subuhi ayambadde agenze ng'omusiraamu yawementa embizi n'amannyo n'asokoola. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ampuliriza gw'omanyi bye wamulabamu mbu akwagala nnyo. Twetonderewo ekitiibwa Allah mwezi gwa Ramadhan. Nga maliza ebigambo byange genderera nnyo ensibulukukayo twakikonako juzi naddala osibulukukidde ku kiki ekikutuddewo okusiibakwo. Kyandisinze obulungi kukwata mu nsawo yo kyotandikiddeko, kale binaddirira biva awalala, naye kyo kyotandikiddeko bisimillah kive mu nsawo yo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti ma akala ahadun ta'aman qat, omuntu talina kyakulya kyalya khairan kisinga bulungi, byonna birungi, yali tategeeza kiwoomu, yali tategeeza kyakulya kirungi mu kuwooma, bal yaga teri kyakulya muntu kyalya kisinga bulungi byokulya byonna min ayakula min amali yadihi, kusinga kyatakabanidde. Katufaayo nnyo entandikwa y'okusiibulukukako eve mu ntuuyo zo, ebinaddako alhamdulillah tulye kale. Ekyokubiri, ensiibulukukayo kakkanako wansi. Bangi ku mulyango awo we wayimirira ow'olusiniya lw'amenvu oba ow'entende oba najja ng'atuwa buli gwe bawadde nadda wali wabbali bw'asusa bw'alya eno bwe baziina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati dduwa y'abantu ba miteeka esatu Allah tagizzaayo. Mu miteeka egyo esatu mulimu wassaim n'omusiibi hiina yaftir, mu kaseera k'okusiibulukuka kwe. Tukozese akadde k'okusiibulukuka omwaziinyi bw'omala okwazina tuweeyo akaseera tunnyonnyole omunene, tunnyonnyole omugagga obwetaavu bwaffe. Ngamba twanditeeseteese ensiibulukuka yaffe ng'otudde wansi, ng'okkakkanye wansi. Omusabi omulungi atunula mu kibula, omusabi omulungi asooka kumenyera Allah byamukoledde. Wakitiibwa Allah siina wannuma, yogera luganda olwarabu lujja kutawaanya. Wakitiibwa Allah siina wannuma, bangi balwadde. Wakitiibwa Allah omulimu ogumpadde nnina, n'omukyala mulina, n'abaana obampadde n'ebiyungo byonna mbirina. Wakitiibwa Allah n'ennyumba wanzimbira.
wakitibwa Allah nemutambula nina ntegerekeka jangu ng'okona ko Allah byakukoledde kino kitegeeza okusiimako olyoka omugende wakitibwa Allah kati ekimbulamu nsaba Allah wekitibwa oteekeyo okusabako bangi n'empiza z'okusaba tetuyinza kikola muntu mugwa muzina lunga ati sabamu mu lwatu nga bwotera okusaba Allah wallahi owulira embirigo muntu nga tuga nti omuzina luguugu tandika saba Allah nga bwotera omusaba owulire tubeere n'empisa mu kusaba w'ekitiibwa Allah tabaraka wataala akaseera k'okusibulukuka kaseera Allah akanukuliramu okusaba kyenagambye nti genderera by'otandikirako mu kusiibulukuka hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama mpanvu bwe yali emaliriza eri wansi yaga nti thumma dhakara rajula oluvannyuma nabbi n'ayogera ku musajja ash'atha nga yenna agubaasidde tafaananika mwetaavu nnyo yamuddu yadaihi ila sama nga wanise emikono eri ow'ekitiibwa Allah ya rabbi ya rabbi wakitibwa Allah nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nga mashrabuhu haram nga byanywa anywa haram n'okulyako haram nebyayambadde haram wagudhiya bil haram nga ne kwe yakulira ku haram fa anna yustajabu lidhalik afanana tu Allah agenda mwanukula atya nekitegeeza nti omwetaavu w'okwanukulwa okusaba kwe agenderere byalya agenderere byayambadde agenderere byatwalira abaana be. So please tusibulukuke mu mbeera ey'empisa mwazinyingo kwazina kwedde tuweeyo akaseera tunyonyola ow'ekitiibwa Allah obwetaavu bwaffe nkakasa Ramadhan eno Allah asobola okugiyisizaako okufuuka okuleeta enkyukakyuka mu bwavu badde bukuluma kakibe kirwadde kikulemeddeko ebbanga Allah asobola okikoonya ng'ayisiza ku Ramadhan eno insha Allahu tabaraka wataala twesunga okutuuka mu Ramadhan nkakasa olw'okuna olujja bwana b'Allah akyatutaddewo tujja kuba mu Ramadhan gye tusaba Allah tutuuseemu atukozese byonna byakozesa abaddu babakkiriza ate abikkirize n'okutusonyiwa byonna ebize nga bitusobako bye twamanya n'ebyo tutaamanya n'ebbanga lyonna tukuume nga tuli basiraamu okutuusa Allah lwali tujja mu nsi insha Allahu tabaraka wa taala tetugenda kusingakaawo fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa waffaqana Allahu jami'an.